Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Omutabbizi waliwo wano gwe tufunye ali ku layini katulabe agamba ki? Hello? Rusi. Wangi? Jebaleko. Kale sobona ujebaleko mwami Kadima. Ontegedde nze Kadima namayanja ni kaboggoza tuli ku Bukedde FM ekinda buli ky'omuziki mutabbizi wano. Mwami Kadima nino obuzibu. Buzibu ki? Mwami Kadima mwaka oguwedde nali Kampala eboyogerere. Omwaka oguwedde? Yes sir. Kati obeera wa? Ni Masaka saweni. Oli Masaka? Yes sir. Kati mwami Kadima nafuna Mulenzi omuta Gerard. Yes sir. Mwami Kadima nemwagala. Mwami Kadima twayagala naye. Kati nafuna omulimu kuba nali mulala sista wange. Kati we nafuna omulimu. Nemugamba kangende enkole kuba njagala kufumbirwa. Nemugamba kangende enkole tufune ssente twezimbe. Gerard yali akola ki? Gerard avuga boda ate akanika mmotoka. Okay, makanika ate ne boda agivuga. Yes sir. Kati wamugamba nti kawugenda okole mwezimbe n'agamba atya? Nanzikiriza. Kati musinzikiriza nali simanyi nti notanzikiriza mu bulungi. Yali asikatira. Ye yanzikiriza bulungi nnyo nengenda nenkola. Kati nali nakagenda nga mazeyo like 2 weeks. Okay. Mpajja natandika nga takyankubira ku simu nga ne bamukubira essimu takwata nga tulanga aboogera nga bwe twetwogera luli nga akuddamu nga bw'ayagala kwegamba nga takyampatira luli. Empisa nga zikyuse. Yes sebo. Kati nenkubirako ku sista wange omu. Namugamba Gerard ali bwati ne bwati si bwe yali. Kati sista wange namukubira. Kati Gerard n'agamba mbunze sikyukangako oyo Rusi yamanya ebigambo gy'abijja. Nenkubira ku bawa sista wange. Ne kati bawa sista wange namubuwanga muganda wange. Kwegamba omwebuuzaako. Nakubira bawa sista wange. Nemugamba akubira Gerard njagala we French oli brother wange. Kati namukubira essimu Gerard nayogera ebigambo bye bimu. Kati sista wange nangamba vaayo e Kampala ojjeni Masaka waliwo bagaba ssente nnyingi ziwerako. Nkola ku Maria Flo Hotel. Gy'okolera kunkolera. Okay. N'abakozi bannange sagira bavunayo. Kati nenzija. Nze sirina kintu kyenkola nga simubuulidde. Era bwe najja eno wayitawo ennaku bbiri nemukubira nemugamba e Kampala navuddeyo ndi Masaka. Nuti yatiyamba budde munnyonnyola. Najjako essimu. Kati tubeera bize ebiseera ebisinga. Nankubira nga essimu nsangako misikolo nenviramu nemukubira nga takwata nemusinikirako nomebaka nga tankubira. Yanyamba ekigambo kimu byange naawe mpulira bintame. Nga Gerard bw'agamba. Iye nangamba mpulira bintame nkukubira amasimu tokwata nomuna Gerard mbeera bize bemazzemu nenkukubira nkinga twogere. Nagana mwami Kadima mazeyo esatu nga sogangira mpulira ekigezo ky'amaanyi. Omaze ebbanga ki? Weeks nga 3. Nga toyogera naye. Kati bw'omukubira takwata kiki? Anti yengamba ye byanga abikooye. Akutadde akukooye. Bwekyo bwe yangamba mbuze mpulira ebintu byongikooye nkukubira amasimu tokwata nemugamba mbeera bize njagala mpulirize mbeera bize. Nemugamba ati n'ensonga ekimanyi eyandeeta nti nazenda kola tubeere bulungi. Mwami Kadima Gerard tubadde tuyambagana eri wabaye n'obuzibu mbuyirawo obubiri. Nenga ntukozesa nga sista wange bimadde mbeera naye Kampala nga ngamba niyo omusajja lwaki omusibako nga takwagala naye ekyo nga sifaayo. Kadima omusajja mwagala simanyi bwengenda kukola. Naye kakati kankubuuza omwagala yakwagala ntulina okubitunuulira sayidi bbiri. Mwami Kadima waliwo nnama yange we yayogera. Nagamba oba omusajja akwagala oba tokwagala yo tofaayo kiri nti yakulaga nti akwagala tononooza birala kati nange setaga kumanya kuba bwembeera naye andaga nti anjagala bwe nali nga nkyabeera naye. Kati ng'ebyo setaga kunonooza oba njagala oba tangagala kiri nze akindaze. Kwegamba ng'ogamba nti akanjiwewo omubiri ekijja kijje.
Kadima manyo mukwano gunguma. Katuyagala tukuyambe ki? Ne Kadima tusobola omukubira naye mufumbo tumukubira se wange nga tannagenda waka. Mufumba alina omukazi omulala. Alina omukazi naye yankwana mukyala we taliyo yankwanira. Abeera wa? Abeera Kireka. Katuyagala twogereko naye tumugambe omwagala nnyo biki. Naye Kadima nze simanyi nonyeze namba zammwe nga ne bwenkuba okusiyitamu ku masimu gammwe ne bibanga bino ebyokuwangula nga siyitamu naye ekiro ndagame nina okuwulira sports nenfuna enamba yo y'omusajja nenkubira nampa Kadima. Okay, nsomera ku namba ya Gerard. 0750 5 231. Njemo Kadima. Amanyi linnya ki eriryo? Amanyi Rusi, amanyi Mama Witini kuba libadde batera okumpita omwana wa sister wange. Mama Witini. Ne Rusi. Kale tuvaawo katumukubireko wano tulabe. Alese. Hello? Mwami Gerard. Sebo. Jebaleko sebo. Kale kalalinze bampita Kadima. Sebo. Nkubye kukwogera muko naawe katini taata. Omukyala gwe bayita Mama Witini omumanyi Rusi? Mumanyi. Wanji? Mumanyi. Rusi bambi ayagadde njogereko naawe ku nkolagana yammwe. Rusi wamukyayira ki? Yagambye ki? Atugambye nti wamukyawa tokyayagala kwogera naye ate nga bambi oluusi abeera bize n'atayogerako naawe omukwano gwe gumuli obubi. Gerard. Rusi. Kanziremu mukubire. Rusi. Akadde kagenza omukulu tazzeemu kwata simu. Kadima nenda kola ntya. Kati katukole bwe tuti mukwano. Katugendeko mbawuliza tuwulye kye bagamba. Kabatuwe ku magezi kwa bwe basi. Tajja kuchawa ayinza okubanga alina mu katini oba ebimutawanyo bebimusumbwa naye nga tajja kuchawa. Kadima bikimu mutuwaze mukajja namugamba mbulire buli kimu ndi wadde mbokola buli kimu ekisoboka. Lwaki abakola ekyo? Kadima musajja lwaki abantu mwagala for sure. Sorry tokaaba mukwano. Okay. Kakana ajja kudda tujja kati katumala wulira abawuliza then nja kudda mukubire tulabe. Sansa ujigenza jitya ne Kadima Muyanja ne ampukabungusa kuchenda mukaga katonyeza 3 beat from march ntabuli kyomuziki. First of all njagala okumenya Omuwala oyo kyanjogeddeko. Bambi yantegeera bubi. Mu statement ze mpulidde agamba ndoza alabika akootinga bulowoozo bw'abakyala bwensi gyandeeta agamba mbunze najja nengamba mbu omwami gwe mubeera ng'omwagala oba ki oba kino. Ndabika nagamba nti omwami wo aba akulaga nti akwagala tonoonyereza birala ndabika kye nayogera naye ate oba erinnya liyani erinnya Rusi omwami ono ekisookera ddala gwe mwennyini ogambye nti ayina omukyala saidi z'ekireka. That's number 1. Ekyokubiri omwami ono yakugamba nti ebibyo naye abikooye
ate ekirala weebaza nnyo ne Mukama Katonda gwe Ruth nti oli ku Maria Fulo ofuna akasente ko sitegedde na musaala gwo manye sawa yakakati kikukosa nnyo Ruth ayina laavu kikukosa naye laavuyo kankubuulire Ruth gireke togiwajjera no sijja kisusa Ruth ayina okuddamu amagezi namanja weddeko nedda sijja kweddako Ruth bwe mutamubuulire mazima ajja kubeera yakaabe nga linda gira tajja kujja muleke wanji abiveeko Mwami Kadima Semwemba Kalikuweze gwange ne Uganda yagala ono Semwemba kutasa mukamange tata naye mukulu Kadima omukyalo yeke mugamba Omulenzi amuveeko amuleke wacha amwesibako amuveeko namanje muleke kumala mumwana simumala mumanyi naye mubuulira mazima wanji omuntu gomulidde akaabe ne ku maziga ate yasoose okaaba wanji esebu webale kutuweereza mukama wange kale mulaffe ono abeera sekajje bujuuko mu tawuni ku lw'emitiyana naye bannange ffe tetulina batukaabira twagala batukabira tetubalaba akaaba nkufulire Ruth bannange tesibyangu laavu yerabika ya kibungwe BFM Hello esebu wanji nze bawa Aisha abasi serwadde kwanda kabira chocho yaba Aisha wanji esebu kakati nange kyengamba oyo omuwala ayesonyiwa omusajja tamwagala tamuliiko kubanga agambye nti alina ne mukazi we ate olaba Kadima omwami oli okubeera n'omukyala teyandibadde ensonga nkulu naye noono naye tamuliiko naye ng'omanyi ssente Ruth zatadde mu Gerard ate yasoose ate nze n'ekinsanyusa Ruth alina ekimubuzaabuza alina n'omulimu gwe gwagambye gwakola bagambye nti omulimu gukubuzaabuza paka ddi nedda bannaye temumanyira Ruth nga wempuulidde alina omanyira avu kinayita kabogoza Ruth akaabye eki akaabye atya mukidde ffe Musebenzi mbona